Saawa yonna we bakugamba nti full figure akwatiddwa teweewuunya anti kisa kya Mukama avuddeyo n'alyoka agamba nti saawa yonna full figure naye ajja kubeera ng'akwatibwa nga bw'akwata abalala. Okitegeera kisa kya Mukama avuddeyo n'alyoka ayogera nti nno ye yakutte oba ye yasibisizza true leader. Okitegeera kale katubeere nga tukuwa akatambi kano naye ng'ensonga zitabuse ate era ne Tamale Mirundi Junior naye bavuddeyo ne babeera ng'ate bamulabula. Ngenda kukwata kino kimama kyema kindi ekyo ekyagatama gakiringa agabegera wansi ekyo kyekiddako kisusa okusibasiba obwana bw'abandi obuto. Nze soogera na bimbwa tulidde namwesonyiya n'aweebula mama wange n'akola byonna by'ayagala. It's your time. Ngara Junior demo fagende ebinyo onvume mu boti ate Junior namere yakwabidde Junior namere yakwabidde kwende sayo nabagenda kubaka naawe tulida ine musanga 23 ogwokuba obumbi 7 ndo ejange bamukwalidde kujange nzaba damu tracking ayo nakubira ekyo kyabawo nga kimanyi kyogera na musirikale ekyo kyabawo kyali kimanyi kyogera na General Damulira nekigamba nkola ne General Damulira nga kirowooza tekimanyi kati mazigwe yali Fort Potrongo yasama nga tomanyi gyali kati namukutte mugende yomukola namukutte ngenda kukwata ekikazi kyema kindi ekyo kyamatama agatenkanankana kwerindako nja kibatwalira eruzira mujjenga munsaba okujoyininga nga mutegeera. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Tugenzeeko ewa President wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'abaako ate by'atangaza era n'ayogera ensonga lwaki munnange atali mu ggwanga lyattu Uganda. Naye agambye nti essaawa yonna ajja kubeera ng'anunula eggwanga lyattu Uganda. Nabyo katubikuwe. Awo n'endaba muganda waffe Ssemujju nga naye yawanganguse yadduse mu nsi yaffe. I want to understand because wano toli illegal immigrant, I'm sure wajja ne visa. Secondly, toli undocumented. What is your status today? Ndi wano naye siri wano mu America nga anoonya obubudamu wano mu America. Nedda nadduka mu nsi yange n'ensibira mu America naye ntambula sa America wokka. Ojja kumala ondabe Bungereza, ondabe Buwalabu, ondabe mu nsi za Africa ze nsobola okugendamu zisirinamu bulabe. Ng'ekigendererwa kyange kukunga bannayuganda bonna gye bali twekolemu omulimu tulabe nga tutaasa ensi yaffe tugize bupya. Si nze nno nzekka n'abalala bangi nnyo abamu be bansooka okuwaŋŋanguka abalala bakawaŋŋanguka nabadde awo n'endaba muganda waffe Ssemujju nga naye yawaŋŋanguse yadduse mu nsi yaffe n'abalala bangi. Kino tetukikola lwakwagala ne tukikola okugenda ku safer front. Yes. Nti kakati wano singa tusigadde Uganda twandibadde tetulina mugaso kuba singa nasigala Uganda either singa ndi mufu oba singa bambuzaawo nga ndi eyo mu basement y'amafene nga bantulugunya oba nga ndi mukomera ndi mukuwona bwe basooka okumpamba ojjukira bantulugunya ne bankolako buli kyabulabe 2018 you know then ne bansindika mukomera nga bwe bakoze ba Edi Mutweba Muwanga Kivumbi n'abalala. Naye nga bwe nagambyeko nti he who fights and runs away lives to fight another day. Kakati twakyusa bukyusa front line tuli ku lugendo tugenda kundaba wana America okugenda kundaba wangi nnyo nga netola ensi yonna naye nga final destination eri Kampala yo Uganda.
Bwe tweyongerayo tugenzeko wa minisita Balamu Wuuno akyagenda mu maaso n'okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Katubeere nga tukuwa akatambi kano wabula ssente yo bannange ebbiddwa. Minisita Balamu abeewo, katubeere nga tukuwa akatambi kano. Akayumba akamalawo miliyoni 3.7 ewasalirwa ente ekaberebere katabudde minisita. Eno abakozi ku State Council tusanze badduse, abakozi ku Town Council tusanze badduse, abatuuze bayayaana balaajana ku lw'obubbi n'obuli bw'enguzi mu kitundu kino. Minisita bamukutte mavumbavumba ne bamugamba naawe jangu weerolereko oba ddala akayumba kano kasobola okumalawo emiliyoni 3.7 kiri wano obuli bw'enguzi. Minisita wa local government Honorable Balamu Balugahala ali mu lugendo lwe okulaba ng'ayonja okwera n'okumala obuli bw'enguzi mu local government. Byetegereze enkomewo. Emyaka gisuka mu 10 ng'akamu kano weekali. Kyo minisita yali ku bano n'agamba nti twagala twagirenga wente ezolyabagasavinga kumbi buletambalala naye kintu tunakuteeka mu nkola naye ng'obulumi bwaffe kiri kyekintu kye baakola mu mazima amatuufu ne ssente zetuula kwatuba tunagambalirira nga ssente nnyingi nnyo okusinga ekintu ekyakolebwa kyekituluma ennyo era baba tugamba miliyoni 3.7 zebagamba naye mukama waffe wetukolera ku nsonga eno ensonga nekolebwa obulungi kaberebere tamukaso nisinjiro disitulikiti batuteredde ensonga endala ezituluma ensonga z'abakama baffe era abatukolera ebintu byagati benga byebiruwa batukulira ebitaala mukaso bayisa ebitaala 5 baleeta 3 batuwoleza tendala bayisa ebitaala 5 ebya sola baleeta 3 so council ya district eyawano abatawole council bali wano wabate basulamu Agadewo ne batuka. Ona babade basulamu, warumwe ngoye na yeba kutemuka. Babade basulamu. Ero masa bakule. Baba keto no. Milioni 5, ukera 5, tukera kwa chama. Milioni 5. Atakaya government. Takaya government devakula asokala walawe milioni 2 Wadde nga kisa kya Mukama avuddeyo n'abeera ng'ate alabula Tamale Mirundi Junior n'amugamba nti ssaawa yonna naye agenda kubeera ng'akwatibwa. Mbu munnange minisita Justin Nameere yawawaabidde Tamale Mirundi Junior. Jjukira nti Tamale Mirundi Junior azenga avuma minisita Nameere. Okitegeera kaakati ate ye Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'alyoka agamba nti nga baakutte true leader mbu ne Rama naye teyeewuunya mbu asusizza okuvuma abantu. Kaakati no ne Rama naye azizza omuliro. Katubeere nga tumukuwa. Junior oli wankwe, Junior oli muntu mubi, ate kino kigenda kusina kuleetera buzibu olwedde kyakuleetera dde obuzibu. Junior njagala weewuunye lwaki omwana wa Moses ali taata we yafa gavumenti yamusima n'emuteeka mu kifo kya taata we. Era njagala otunuulire Nammere gw'obadde ng'ovuma kuba wagambye Rama nvuma abantu. Era nange negendereze bajja kunkwata. Nammere wali omuvumyeko, wali ovuma waaki. Ajati Namyalo wali omuvumyeko, wali ovuma waaki. Abo bonna bakisa kya Mukama wali obavumyeko, Bebekulu wali omuvumyeko, Kenzo wali omuvumyeko, gw'otavumye taliiyo. Era teri asobola kwesembereza era teri akwagala. Ate ofuula ebintu byo biteeka ku nze, mbu Rama mweyisa mwagala okuba nga full figure, nammwe bajja kubasiba. Gwe weeyisa nga full figure kubanga full figure ayina abantu baayogerako entalo z'alwana n'azisobola naye ate gwe nga tozisobola. Nze Junior tonneesiba kuba bankutendeka bankwate, don't ever and never discuss about me. Junior wakera ku makya n'oteeka tululiida mu kamera nga w'omusimaasima avumejje n'omuwoozi. Gwe wandibadde akola statement eyo egamba nti nno bano abaana baagala kweyisa nga fulufiga. Fulufiga yali avumye kujja n'omuwoozi. Si gwe abadde aseetinga ng'omwana oyo mugamba nti nayogere kujja n'omuwoozi nga weewebika ogwa wansi w'entebe.
Junior ekyo kikuleetedde abantu bonna okukubamu ebituli n'okukutaawa. Yensonga lwaki ne mu gavumenti bano abaana bonna babawadde ebifo, abaana ba General Moses Sali babasikiza bakitaabwe, bwe lwaki tebakusikiza kitaawo? Kubanga Junior olina ebibeera bye weekola ate ng'olowooza biri fani naye ng'abantu baabikoowa era tebabyagala. In fact ne mu gavumenti teri muntu asobola kukusembeza ku lw'embeera zo. And it's too late tokyasobola kwetereza kubanga bakulabanga omuntu ali awo atategerekekera bakulaba bulabi ne bagamba oyo katumuleke. Gavumenti eno mugamba yeerabira abantu naye gavumenti eno teyeerabira. Nammeera oyo gw'olaba taata we minisita, taata we oba baamuwumuza oba baamukola ki naye nammeere baamuteeka mu position ey'okubeera nga minisita because of taata we. Tudde ku baana ba General Moses Ali. General Moses Ali we yafa omwana we baamukwata ne bamuteeka mu position eya taata we. Era ssaawa zino we tugambira omuntu afuga eyo oba nnebbi oba bayitayo nnebbi oba oba liira oba ggulu, mwana wa Moses Ali yaliyo era n'abantu bamukkiririzaamu. Junior nawe bandibadde bakukwata engeri taata we gye yali omulwanyi ffenna tukimanyi. Taata we ayogeredde gavumenti ensi emukyayi. Amaanyi ago taata we ge yakozesa mu kubeera ng'akubira gavumenti ekikopo mwe abaana mmwe mwandibadde mufunamu. Naye Junior omanyi lwaki tebakusembeza? Nkwe enkwe ezo nno teziri mu gavumenti yokka gy'obikola nti ovuma abanene n'abantu ba TikTok bennyini obavuma, ba YouTube obavumye, ba TikTok obavumye, bonna ozze oyawukana nabo. Wakwata omwana ono tululida n'omuteeka mu kamera n'otandika okuleeta emboozi za General Muhoozi nga tukulaba nga woogamba tululida nga weweesesa wonywa bijwisi byo. Tululida General Muhoozi kozi wagambye otya ng'omuseetinga. Gwenge yandibadde ayagala tululida mu kujja ku live yo wandimugambye tululida kino sikyagala toyogera ku General Muhoozi. In fact nawe wandibadde suspect. Gwe kennyini wanditudde no kugamba bannange tululida kino nedda General muleke. Tululida agenda ku live ya Deshi ng'agala kwogera ku General Muhoozi. Deshi n'amumyutinga n'amukuba ekigo. Wadde kyalabika bubi naye ate Deshi yataasa kinene nnyo tululida. Junior ssaawa zino oli musanyufu olw'okuba bakutte tululida. Emisango gyonna gy'alina abadde ng'agiddiza ku live yo. Gwe kennyini wamukwata n'omubuuza wajja tinnamyalo mwabbayo obuwumbi bumeka. Gwe kennyini wamuseetinga. Kye kino kye nkugamba nti Junior ate gwe oli mubi nnyo. Wandibadde toyisa lama mu kamwa nti mubi ate gwe oli mubi nnyo. N'oteeka omwana oyo ku live nga w'omugamba ebigambo ebyo byonna bye yava ewajja tibyali byasirika. Ensonga za Mirembe kwossa ne Subi Queen tezinaba kuba nti nate eziggwa. Jjukira nti nno Subi Queen yagobeddwa naye nno Mirembe bavuddeyo ne bamutabukira mu comment section bagamba nti Mirembe alabika yayamba gavumenti eno. Mbukubanga buli ayawukana ne Mirembe nga batandika okugamba nti Mirembe yabadde alabirira, Mirembe yabadde akola kino. Kati jjukira bali mugamba nti Mirembe yabadde aweerera omwana wa Subi Queen. Kati nga bagamba Mirembe sente ezo azijjawa. Naye katubeere nga atukwa wano bavuddeyo ne babeera nga ate Mirembe naye bamutabukira. N'abaana abato balangira mukazi gwe beera mwaka obuntu kale beera mwaka obuzadde wadde tonnazaala ne beera mwaka obuzadde. Imagine okedde ku makya nga tewali n'omu akutumye, tewali n'omu akusabye, tewali n'omu akukase, n'ogulira omwana wa munno gifuti ekirabo n'okimuwa olw'okwagala okulaga public nti oli mulungi nnyo ogaba. Ne wayitawo ebbanga n'otuma babbuloga balangire omwana wa munno. Omwana talina kiyakusaba na kimu. Mukazi gwe omwana wa Subi Queen yakusabako ebintu by'oli mu mulangira. Olw'okuba gwali ononya sympathy card n'okulaga abantu nti ogabaagaba nnyo wakera ku makya n'ogulira omwana ebirabo. Wikiizokka ebirabo bya bulijjo ffenna tubigaba. Naye ate n'omala n'olangira omwana omuto n'otuma babbuloga naye bamuvume bamulangire. Beera mwaka obuntu kale ati sibeera mwaka obuzadde wadde tonnazaala. Muwala gwe olina omutima omukyafu. Ogwo omutima gw'olina gwa kirogo. Longoosa omutima gwo. Kati
lwaki bwe oba okubonera okuba omusalaba naye ng'omutima gwo gwa kiro madamu nagwe buli omu gwamulabirira nedda naawe osusse madamu gwe buli omu gwamulabirira gwe wali olabirira Shadiya wakera ku makya n'otugamba Shadiya wamuwanga miliyoni 3 buli mwezi Shadiya osobola okuba mu miliyoni 3 buli mwezi najja ku kyeyo n'otugamba gwe wali olabirira Shadiya ng'omuwa miliyoni 3 buli mwezi ensi n'esirika n'okera ku makya n'otugamba wawa Fibi emaali y'edduuka ya bukadde 2 n'aginyaga ng'edduuka lya Fibi bambi teriweza na bukadde 2 ne bavuma Fibi babayo okwewozaako ne mutandika omugamba akagatto kakutuuse nga bya bulimba byonna ne tusirika kati buno obudde obuleo tugambi gwabadde aweerera omwana wa Subi Queen ne mwana gwe kwegamba gwayina ssente mu nsi eziyamba buli muntu madamu ssente z'oyina olina gino 2,3 gy'oba bulogo okuvuma abantu olina 2,3 gy'oba bano bamasiikiini bo okuvuma abantu lekerawo okwetuma kyotali gwe buli muntu gwamuyamba wakera kumanya n'otugamba owadde Shadiya obukadde 3 wali owanga Shadiya obukadde 3 bulabirire ewaka oyinza okera kumakyanga owadde Shadiya obukadde 3 n'abeera ku kyeyo ne tuvaawo n'otugamba Fibi wamuwa obukadde 2 ebyali ebyobulimba okitegeera ekintu ekyo ne tuvaawo kati ojja otugambye nti gwe obadde owerera omwana w'omukazi ne muwala gwe olaba olangira maama wo olwo bano naye nga nyongera obajjukiza mwena temwerabira Aira Cosmetics. Kakati kino kibawe ekyokuyiga bwento bwentandika omuntu oba ofunye femuyo nga togifunidde kati nga ffe katugambe nti obanze najja nti oba nvuma abantu Subaru Queen twamulabira ku mmotoka nga bavuga Subaru zaabwe ne bazisimba ne batambuza mu kkubo ng'akubye erinnya lye ng'era biseera bye Subaru Queen abantu bagenda nga bamubalira mu bagagga Subaru Queen gwe weesuula nze kamabuulire na stage yenyiza otuukamu nga n'omuntu wange anteeka akapande ku vidiyo zo nga sigiteekako nga syenfuna kimmala naye gwe wennyini gwe weevumya nze naye olabirira nti mwayawukana n'abo simanyi bagita batya Pink House olunaku lwakola birthday wagiriko bwogu n'ebintu byatwale twabitegeera teekawo ku nsawo yange awo nzija tetwabitegeera omuntu ofunye fem ekikuzunzazunza mu bantu kyekyaki Subaru Queen wagenda okujja waneeno nze walayi nga bamirembeze sibawulira naye nga tuwulira Subaru Queen pasita Bugemba amwogeddeko kyaki yonna neetunula Subaru Queen yaani kasita ofuneeyo fem nga tomaze kuvuma abantu tomaze kuleekaana tomaze kufuuyira ku live baneegiwa respect gwe wennyini gwe weekuba n'ogenda ng'otandika ozungazunga mu bantu otegedde baavumye eggula omwana w'omukwano nga wano fese baavumira omwana waga kimuvuma abaana b'abantu lwaki naye akayumba ejjo kaatudde ku mwana ne kamuvuma ne kamuwa bakita batya ne kamushepinga kaze ne bamushepinga yenna ne betamanyi mbo abantu oyinza okuba olina omwana nga mubi munne nga golaba mulungi naye ogamba ojja komenti owandiika my beautiful my biti naye ng'omwana walinga kizimba babimuvumye otegedde Subaru Queen wali osigala eri mu mmotoka zo simanyi kikyakuzunza notandika ogenda okola omulimu gwokalukana ng'onyuka 7 gwa kiro onoogwa ne mubabbi ku levo gye waliko wali ozungazunga ki mwewe ekitiibwa naye bakuvumyevumye wonna aba bakuvumya ebipini bakoze batya neŋŋamba yono Subaru abantu baali bakwagala nga bakuwa ekitiibwa ngalansonga nti obeera nga tolina muntu gwonyega wabula ngaokola bintu bikutambuza mu maaso byolaba nti wano wenina okujja naye ekyakujja mu mmotoka oba ozaalizaani ye ati kati naye kirala bw'oba olina omugagga ng'omugagga w'omukazi ako nakagama ne gundi okulaba mirembe okulaba nsambya wasooka kulaba mirembe lwaki mirembe lwayawukanya n'ensambya lwasigala opostinga vidiyo mwekamba buuli omuntu nga mulabe wa muntu nze likodi eri bweti kuno omuntu liwabanyiiza nga twefolowinga
nenkusanga ng'oyogera naye sikuzaako mukono tyoba ndayikinga vidiyo zo oba nzikomentingeko sikuzaako mukono paka bwewezuula tusooka ne tugenda omuntu kageza oba omuwala noba nze muwalana nga twegeyamu ab'emikwano gwali nenkola omuntu gwe tubadde tugeya g'otijjukana naye oba onsakamu bigambo bitwalira oli oba olina kyonnoonyaako kati nina vidiyo gye nasanze. I'm going to try to grab your attention because my mother has passed away and I want to spread awareness to the cause of it. My mom passed away July 20th, 2026, so literally 2 weeks ago, and she had a sickle cell pain crisis, and I have sickle cells, and I am still living, but I am just over this. I'm over the fact of how little sickle cells is talked about, how like little treatment it is given. There's so many treatments to it, but it is such a rare occasion and chance that you are treated with it correctly. Now luckily I am so beyond the words of blessed to be treated correctly. I have been I was on transfusions before my life. I was given medication accommodation so many times. I have the best, most amazing hospital, amazing staff. Phone's like tilting, but like yeah, I believe I have such great support, great everything, and like I could not be more blessed. But unfortunately my mom had not as many, and there are many places in this world, different countries, different places that are just not as socially aware of what sickle cells is and how to take care of it and how to help it. So of course I have to first address what sickle cell is. Sickle cell is a red blood cell disease that affects the shape of your red blood cells. Your normal red blood cells are shaped like this. Your red blood cells when you have sickle cells are shaped mostly like this. When your blood cells are in a shape of a crescent, when they get stuck all together because the blood flow is hard for them, you go into a pain crisis. Now there are factors of what can trigger a pain crisis, such as it being too cold or you being too hot and you're not hydrated enough, dehydration, and or like menstrual cycles for women. That also is such a big factor into your like sickle cells. It's a woman. And yeah, so I have dealt with it. I have had my fair shares of pain crises. I've had my fair shares of going through it because of menstruals, dehydration, like medication like on me. It was me, like I was not like taking it correctly, or you know. But yes, if you are not blessed to have resources the way I am very blessed to have them, it is hard to deal with your sickle cells. And most of the time when people get pain crises and have sickle cells, when they go to hospitals, a lot of the time hospitals don't know how to treat it, don't know what to say, don't know what to do. And it is so sad because it's like, it's something that if it's not treated correctly, it could cause death. My mom, I wouldn't say she wasn't treated correctly. I think it was just, it's a whole lot, but for sure, it sucks and it hurts. And I'm currently still obviously probably forever gonna go through this grief journey, but I just don't want to go through it without speaking about it in the way it matters and for what it is. So what can you do to avoid getting a pain crisis? What can you do to take care of someone that you know who has sickle cells? What can you do to accommodate people who have sickle cells? Well, here's what I believe you can do. Well, first of all, I believe, you know, if you have it or if you know anyone that does, keep them hydrated. Please keep them hydrated. I know it's probably like the most common sense of it all, but literally hydration is key, whether it's from really hydrating foods or literally the best one, water, or you know, just things like that. Keep them hydrated. Keep them warm during the winter season. I know if you have sickle cells, I know this is something that personally when I was growing up, it was so much harder for me to see kids my age like being able to do things like skiing or swimming and things like that, all these like little things, and I'd be like, why can't I do it? But truth be told, I'm glad I wasn't ever in a position to do it. Like I'm glad like my aunt, like you know, uncles, they were like, no, like we're not putting you through that, because if I got cold and had a pain crisis, it would have been so much worse for everybody around me and for me most especially. So yeah, like sit out on activities like that. As hard as it is, it's best to sit out to know you're safe than sorry.
if there's medication accessible to you, please take it. Take your meds. I know it's such a thing that, like, I struggle taking meds because I hated pills, but I was so blessed again to get switched to liquid. But if you have medication, please take it. Hydroxyurea, and like, I know there's a couple other sickle cell medications. I don't know on top of my head, but I do know hydroxyurea is one that can be either capsule, pill, or liquid, and I just prefer liquid. I'm on liquid because I can't swallow pills. Like, embarrassing. But yeah, it's truth, but I'm doing what works for me. I'm doing what is accessible for me, and I'm blessed to be able to, you know, have this thing. So I think I want to do so many things right now, like GoFundMes and this and that, but before I even do any of those things, my biggest thing is to spread awareness on sickle cells, because it's something that it played a factor in my mom going, but she would have never ever wanted to be defined as just sickle cells, and she wasn't. My mom wasn't. She was a fighter. She was strong. She was like beautiful. She was so funny. She was literally my best friend. Like, my mom was my partner in crime. Like, call her, tell her about, oh my gosh, let me tell you about this boy. Let me tell you about this, like, girl that's been pissing me off. Let me tell you about this teacher. Let me tell you about my grades. Let me tell you about this. I could talk to my mom for hours about everything and anything. And it just sucks now that I can't. But, of course, there's other ways, like, you're just speaking out loud and knowing she's listening. I want to be able to make my mom proud and do everything that she would have wanted me to do and live for her. But, of course, I want to also help others, because I know I'm not the only child to probably go through this, losing a parent. Me and my siblings, you know, I have beautifully 3 of them from her. This woman was such a baddie. She had 2 sets of twins, and my little amazing brother Xavier too. He is the middleman, but he literally was so needed in the time that she had him. So, but yeah, so yeah, I just want to bring more awareness to this. And bwete tambula badde mulabi mulungi alekwe kumula ku News Pack channel, kankusobere ngo subscribing o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.